Abantu ab'enjawulo beeyiwa ku ddwaliro lya Luweero Health Center 4 okulaba ku Joan Nabukenya omutuuze mu Kiwogozi zone eyawambiddwa Akawungeezi k'olwokusatu bwe yali ava ku saluuni ngadda waka. Obwekiro kigambibwa nti yabadde avudde ku saluuni ng'agenze waka kweyonjako then amala akomewo ku saluuni awo abantu bakoze eki we bamusangidde. Kenya abadde tasobola kwogera bulungi atubulidde nti abasajja babiri baali bamaze akabanga nga bamulinnya akagere nga beeyambisa bodaboda. Ngo omukyala yavudde mabega ng'ajja kale nga mpooni nga yasooka kuŋŋamba mbu bampeereza package ngende entebe ngikime. Nabalabako omulundi gumu kuba nali nagenda ku poliisi ne reportinga. Ya security yaffe naye yongera okwetereezaamu kuba Joan yaddukayo n'abawa information yonna eraga nti waliwo bamutambulirako, waliwo bamukubira amasimu. Ne ku lunaku olwo yakoma okutegeera nga bamuwambye ne bamussa ku bodaboda. Kuddamu okutegeera nga ndi mu nnyumba ng'ekiyumba kikadde kya ttaka. Abantu ne bajja abasajja babiri ne batandika okumbuuza ebibuuzo. Wabula olunaku lw'ejjo abasajja babiri bazze ne batandika okumutulugunya. Muno mwe bansambye n'omutwe gunnuma nnyo ne muno mbisambye wadda kwe banninye kuba bombi babiri banninyeeko ne balwako. Enkya ya leero bamusudde kakoogo okumpi ne poliisi mu disitulikiti y'e Nakasongola kyokka obulumi bwalimu agamba bw'amaanyi. Leero ne bajja oba zibadde ssaawa mmeka nga simanyi naye obudde bubadde bwakiro ne banteeka ku ppiki ne bandeeta ne bansuula be bansudde naye nga nadde simanyi nti oba kitundu weekiti oba weekiti babadde bansibye amaaso n'emikono n'amagulu olumaze okunsuulawo ne bansumulula. Kuteebereza kuli nnyo mu nsonga za famire. Okuteebereza kigambibwa nti omwami w'omukyalo ono alinayo ku bakyala abalala, so eyo direction ffenna gye tubali tukyakutte. Carlton Scovia Nakamya, NTV.